Bije Memo Productions okabulijjo lubalusewa kwe tuba. Kana notandikidde mu parking erudda. Kuno mutwe gwani sigwa Robert Musanje. Kumbe Robert Musanje akabaliga yeye. Engeri gyasule wala shopping ebintu ebiwera. N'agenda. Atuka ku motoka embwe ya mukaaga. Bannaye. Kati nzijemu omutima. N'abantu bakula batya kubanga oteeka mu nembwa nkukangemu nange. Nkukole kyonkoze nnyabula. Ngoche gwe. Aina fujo naye mu butitizi yakyasinze oyo golaba. Asoka avimba mu loba gwe nkukange. Nzire mu nkukange nyabula. Nasoka lya cover. Aina omuzannyo gwa buli kika. Mufo kyokulondawo ebintu. Gwe nyabula akabane. Kada inchecho chete nabaganze tebasanyira ku Robert Musanje amazina ga Robert ogalabye. Gwe okola ki? Kumba akabwa kagezi. Bwe katoka samira. Fute katabira. Agenda nyigange motoka ye yiri obedda ali ku motoka nchamu tayasize motoka ya bendi Robert ayingidde gwato nagata kadobola nawona Robert awonyi nadda yewane kumbe munda Robert yagenda nechetere ono yamwewunya. Lubalusewa TV mazima ku mazima.